boogere wano abannema bagenda wano ku kyaki bannabbi nabbi Muyingo yalagiza omusango bye agamba ye tebasobola kuteeka n'ebitongole ebitaka ebitulabirira byonna tuli wano batulabirira n'abaana bange wano kubanga abaana bange bamulekwa abaana bange bano bamulekwa eno ekkanisa yennyambyeko okubaakula abaana bano nga bandeka nga abaana bano bato nga abaana bakazaalibwa ne babandekera nesigala nga ndabirira nkaako era omusajja wa Katonda ono atufudde bannamwandu bamulekwa nga bannamwandu nga bamulekwa abatalinaako maabwe abatalinaako mwasirizi tetusina gye tusobola kugenda tetulina gye tulaga munaatukasukawa nga Uganda munaatukasukawa nga abakulembeze baffe abalungi mugenda tukasukawa abatalina mwasirizi fenna muntu bwe yafunanga obuzibu yaddukiranga mu kanisa esaawa zino balina Kaseera kano tuli ku kanisa eya God Healing Tower Ministry eya God Healing Ministry
nga ye Nabbi agamba Prophet Muyingo agamba tagenda kukkiriza kumenya kyaki era nga yulwe abanema bali wano bagenda mu maaso n'okumenya wabula bo abagoberezi bagenda mu maaso nakusaba bo bagaanye okwamuka ekifo kino nga bagamba tebalina gye balaga olwa Nabbi waabwe ababeererawo. Tukyali wano poliisi ab'ebyokwerinda awamu ne bakyagenda maaso. Eyo ttiimu Nabbi akyalemye. Reply. 8 months ago, this ministry is registered, fully registered was by the government of Republic of Uganda. We are taking care of the people here. We cannot accept this impunity because when you are bringing some project, you must compensate the people. These people came 2015. This area, there was a school with a UNEP center number. How can you come without serving this ministry that you just demolish them? People now they are just homeless. What is this? These people are taxpayers. They pay. Unless the Ministry of Disaster and NEMA should come up with a plan. But they are legally registered as a church. They also, Buganda Land Board knows it. They are registered, fully registered. So how can you come and do this such impunity without even hearing to them? Our law firm, Rukwagani Company Advocate, wrote to NEMA demanding their reply because they have submitted their project brief and the money we are paid to the government of Uganda for assessment, impact assessment. 8 months ago, they have never responded. We have written to them several letters without replying. What does it mean? Ensonga eno engeri ennina balooya agenda endaliko ttaka ejja okubanga esobola okujoogerako okusinga naye nze byendaba si bye mbadde nsuubira era nsuubira kubanga bikwatibwa mu ngeri y'amazima. Yagambako okuvaawo Nemegamba yakutegeezaako kulaba nti ejjawo kyaki mu mirembe naye twasobola kikola. Andi ligo ttiimu yange neebawandikira olw'ebyo byali nnina. Ligo ttiimu yange neebawandikira mbadde nnina. So ligo ttiimu yange beebawandikira babadde tebannanziramu, so singa babadde banziramu ne baŋŋamba nti nedda yembasaba n'abadde njakusireka naye nze babadde tebannanziramu nga NEMA. Ligo ttiimu yabawandiikira era ne bafuna ate ekirala bennyini bebaali balaga bagenda kukola kunzikiriza kubanga sente zange baazitwala baziina basabmitinga batwala mbya batwala sente. Abagoberezi abali mu kyaki munda kigambo kikyo bagamba bafulume tebafulume. Abagoberezi abo bambuuze ligo ttiimu kye ŋŋamba kingoberera.